Mu ggwanga abazze beemulugunya ku ddagala erikozesebwa mu byobulimi n'obulunzi eritatuukagana na mutindo eryeyongedde nnyo katale ekibafiirizza ennyo ebyensusso. Kagalo tuusa ku nnyaanya ogifuuyira. Ennyaanya neekulaga nti ekutte eddagala netandika okuvunda. Oyinza okufuuyira ekirime kyo ate n'obanga atafuuyidde fuuyira emirundi ng'ena osobola okufuna ku kiki. Ng'asinziira ku Paalamenti mu kafubo kabaddemu naffe, Minisita avunaanyizibwa ku byobulimi n'obulunzi Frank Tumwebaze ategeezezza nga gavumenti mu kiseera kino bw'esazeewo okutondawo ekitongole eky'enjawulo ekyetongodde nga kino kye kigenda okulondoola omutindo gw'eddagala erikozesebwa mu nteekateeka ez'ebyobulimi n'obulunzi wano mu ggwanga. Gavumenti yatuwa olukusa kukola etteeka eritonda authority ekolera ku madagala ga nte, ekola ku madagala g'ebirime. So authority eyo bw'enaatondebwawo ejja kwongera amaanyi ku NDA, ejja kwongera amaanyi ku UNBS. Minisita Frank Tumwebaze agamba nti mu kiseera kino bali mu kubaga Ebbago erinaasobozesa gavumenti okutondawo ekitongole ekyetongodde ekinaafa ku mutindo gw'eddagala erikozesebwa mu byobulimi n'obulunzi era ng'essaawa yonna enteekateeka eno yakuleetebwa mu Paalamenti. Biri mu kabineti, kiri mu kabineti ekitensi ekyo, bwe kinaava mu kabineti tujja kukireeta wano mu Paalamenti etteeka liyise. Tumwebaze agamba nti nga balindirira enteekateeka erangiriddwa waggulu ebikwekweto ku bantu abatunda eddagala eritatuukagana na mutindo erikozesebwa mu byobulimi n'obulunzi byakugendera ddala mu maaso n'ekigendererwa ekyokulinnya ku bufeete abakukusa eddagala lino. Yes, bwe tubafuna abatunda ebiri fake tubakwata. Otulaba Container Village tukwata abantu, NDA ekwata abantu, poliisi, agricultural police ekwata abantu. Abamu ku babaka abatuula kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulimi n'obulunzi wamu n'ababaka abalala bagamba nti okwemulugunya kw'abalunzi n'abavubi bazze bakufuna nga bano bawabudde gavumenti ya kuno ku biki by'erina okuteekako essira mu kiseera kino okwewala eddagala erikozesebwa mu byobulimi n'obulunzi eritatuukagana na mutindo. Eddagala lino lyonna erisinga liva wabweru w'eggwanga liyita ku booda ne liyingira mu ggwanga. Olabira ddala ng'obuzibu bwonna buli ku bitongole bino bye bitudde ku mulimu gwabwe era ne kimaliriza nga kikoseza ddala bannansi. Ebigimusa nabyo tebikyagimusa ng'ate tubiteekamu ensimbi nnyingi. Gavumenti bwe kiba kisoboka eyiwa ebitongole bino byonna abakozi abali mu bitongole bino kulyutinga abakozi abapya abagenda okulumirirwa bannayuganda ng'era ddala bagenda kuteeka stamp kusatisfyinga eryo eddagala erituukanye n'omutindo nga ligenda kuyambira ddala bannayuganda. Even doesn't have some physical presence in some of our border points, and I think that is how these fake products are accessing our markets. Government webiteeka mu nkola ebisolo byaffe bigenda kweyongera kubanga tebijja kufa, abantu baffe bajja kufuna obutale ate obutale obulungi n'abantu baffe bajja kufuna emmere oludda luli olwa consumer. Gavumenti eyagala okuleeta okutondawo ekitongole ekyetongodde ekinaafa ku mutindo gw'eddagala erikozesebwa mu byobulimi n'obulunzi wamu n'obuvubi. Gavumenti yakwongera n'okumimyula ku bibonerezo ebirina okugenda eri abo bonna abeenyigira mu kukusa eddagala era n'okutunda eddagala eritatuukagana na mutindo ery'obulimi n'obulunzi mu ggwanga. Abantu balina kukwatibwa batwalwe mu kooti basibwe. Joseph Seruwoza, BBS Terefayina.